Basebole banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Nurdin Ntege wamu ne Megatron Media. Tugamba nti nobeera nga subscribing likinga ate obeere nga osharinga ku amawulire agesiga bingi bitambula mu ggwanga Uganda kaseera ka byabufuzi era ebigambo si birungi ku saidi ya Honorable Betty Namboze Bakireke naku lwabadde lwaggulu full figure n'ayitayokko babadde mu campaign za NRA babadde ndowooza mukulu atalaaga alaba ki ekitambula full figure n'akwata akamansukira n'agamba ekimala kimala ow'NRM yeetaaga naye akwatemu wano emukono Namboze aluddeyo nnyo n'ebirala bingi bitambula nalabye Umaru Kisekka tabukidde Namboze waliwo omupaati yeeyita simanya Sergeant biki ane Bajjo bali bubi Namboze nti baluddeyo abaka bano baluddeyo tugamba ab'NRM bo bakadde naye bo tubaveeko naye tubeere nnyene ewaffe tulabe nga tukyusakyusa n'abavubuka bakwatemu ndine Nurdin Ntege olunaku olwaleero agenda beera nga asunsula ensonga Namboze lwaki bamuli bubi nga tebamumoze esaali bali eri bano ba afande lwani eyasoma ebintu byowanshande yasoma certificate cadet General Ashande yakuwadde ebintu byeddala nakikugamba ng'omanyi nkulimba olina tonnakiwulira kiwalala musajja mujoge Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasibye mutya mwasibye mutya muli bulungi mwena gye musinzira okutulaba nze Nurdin Ntege nzizeemu neeyanjudde ssebo nga bwewanyanjudde ensonga oziwulira nziwulira Namboze amanyi nga bamutaddeko mangi full figure ali eri awanda muliro Namboze mutagobe mukazi ono lalalala mukono yakamalayo emyaka emeka egyo gye mumwogerera ennyo 18 gyokka gwe mwogerera si ffe twogera nakugamba bwe nti naawe atulaba eno time eba ya examination bw'oba wasoma senior tugeze 6 kati oba S1 kale bali osomye okuva mu S1 paka senior 4 kaakati mu kumala okutuula senior 4 ebigezo bizzeewo ekizamina be balonzi kino principal kye yagamba ffe mugaba kaadi ffe tugaba kaadi kitebe ogenda ddi ku Lwakutaano kale ku Lwakutaano ndi awo ku kitebe naye sirwawo yenna neetaaga okundaba saa 8 otuukira mu ofiisi ya principal ate nziza okulaba bali bakola mirimu gyabwe kitebe kiri bize abantu bangi bagamba kati naye ndowooza weegasse ku bantu abalwanyisa abantu abaludde mu parliament nze siri kubaludde mu parliament batalina kye bakola kati bamala obutabako kye bakola then nga ngattako n'okulwayo naye kati mbadde nkuwa beekizamina bw'owa omwana agenda ku ssomero n'asoma senior 1 2 3 4 ekirungi gy'emyaka gyaffe 5 kati ogwokutaano tugubale nti gwe guno bakuwa ebigezo either mooko oba UCE USCE oba PLE kakati naye ekyenjawulo ffe basomesa ffe bazadde ffe tukuteekamu ssente ogenda osome kakati by'osomye tukugamba tuulamu awo tubuuliremukko byokoze eki katulabe by'osomye obimanyi nga bakwekizamininga bakebera what is photosynthesis nti what is pollination bino byetusoma ebyaffe byomaye bitalina makulu Canadian prairies yavaawo ddeera Otto von Bismarck simanya Louis the 16th Marie Antoinette Napoleon Bonaparte kitegedde nojja nga otemaatema kati byomala obbigira nga bagamba kaakati tuwe square root mama waatudde solve the equation solve x find x find y otegedde use cosine ebyo byonna
ozimanyi ezo sabi wanyubudde kati nno babikutemera byonna omuzadde ayagala awulire fiizi ze ziragawa kati nga bamala bakuteeka wali ng'alinda omwana we Nuruddin Ntege balinda 8 8 ni 8 4 ni 4 yafunye buna kati mu kubigattagatta nga bagamba bigenza okudda ng'alina afune U ungraded Uganda ungraded F9 Kajegere esimaya biki byonna tumalize tugudde ne bagamba ono tebyakomyewo byonna nga bwe biri oba yakoppa abadde tasoma olupapula yataddeko linnya lye bamuwadde answer sheet ne question paper n'ajjayo n'ateekako erinnya lye nti Moses oba Nambooze Betty bakireke ne bamugamba wano wansi ebibuuzo bye tutaddeko find X n'abuukawo find Y n'abuukako use cosine naawe tugenze mu logarithm tugenze simaya mu biki wonna yagenza okutunulawo nga tebataddeemu adi objectives obujeeko obumanyi obwo buno obukusaakulinga ABCD tebabutaddemu kolono kakati wemala obikola ebyo nga bakugamba oyagala tuyagala okufuna ebbaluwa yonna ya senior 4 P7 senior 6 olina okutuula mu bigezo togamba bugambi nti nze nasoma twagala tulabe bayina okuwa ebigezo ebigenda okuweesa ebbaluwa eno ya Piero E kati ebbaluwa eyo ye kaadi ya NOPU kyetuliko ebbaluwa eyo ye kaadi ya NRM oba onfuna kati gye nkujja andaba ntegedde nti ebbaluwa eno ye kaadi eno gye tugabe ya NOPU ebbaluwa eno ke kalulu kano ke tukwata ne tukakuwa nti gwoyise kola ki ddayo itawo promoted from S4 to senior 5 from ABCD ontegeera kati ne tujja tuze mu babaka boŋŋambye tomuyise muyite tata tujje ku mulamwa singa tubadde mu layini eri abadde asaana mu layini eri tunamufuna tulina wano kye tulina kijja si muntu ate agenza ajja kukomawo ate alagawo ajja kudda kakati nkutemera nti ffe tukola ekyo kati ffe twasindika abantu bano ku ssomero Nambooze tumubuuza osaanidde okuyita ogenda mu senior 5 awo wabaawo ekyo kimu nno ensoma endala omwana n'asoma ebigezo ne bidda bino byenyogerako nkola practical examples omuntu z'amanyi zetuwangaala nazo bw'amala okusoma ne bagamba okusinziira ku byafunye mu bigezo tumutwale ku koosi tumutwale ku technical temumenyeka naye mutwala Makerere temutwale ku university yonna wanaawetere wano mu byemikono atandikirewo okubajja awetere wano kukanika ajja kuba mulungi kimuyambeko kuba eri wagenda kwongera kukaluba the higher you go okitegedde the harder kati bamuwe kinyogerako wali okibuliddeko mwana atudde senior 4 ali mu basajja agaba ono mwali muwadde mulimu mangu agenda kufuna olubuto mu senior 5 sente zaffe zigendera obwere oba byasoma ebyaddala buli kimu kizibu gyali buli kimu kyakaluba Luzungu luganye kale kyaganye Kamasa aganye simanya entrepreneurship aganye chemistry byonna biganye ne fine art yagamba muzibu n'Oluganda agamba nemugamba omwana ono si musango gwe obusobozi bwe buli ki ajja siba enviiri wano mukambwe nnyo landa ate tazannya wano ku kino ekyalaani kino ajjagira nti saaluuni bwe kiba kivubuka kikwate landa eyo gy'obadde ogamba bakiwe
bituli bingi kisumulule zipikipiki sipanda bibere ku 16 oba bwekigaana nga bakiweereza e Kampala waliwo taata waayagala Tani Boy yakulaakulana dda bakijja eyo kyotera nekijja mu Owino balina Fuso ensomba tandika obulamu olwo tutandika kaakati bwe tujja tinababaka baffe bano bwe tubasindika mu Parliament abakulembeze baffe tubatwala ku LC5 Mayor Councillor Minister n'abalonda alina okubakola mu appraisal bwetyo nga tubuuza nti kaakati ayingire ku koosi tumwongereyo ayingire ku koosi oba tumwongereyo babaka bebabuuza Nambooze bamujja mu kyalo ne bamutwala mu ssomero eddungi e Kampala naye abaana b'oku kyalo ate bamusinga okuyita kyebagamba olaba tumututte eyo katumuzzeewa wansi eno ajje wano ayige waliwo essomero lirigiza bya bulimi ayitandikeawo kakati bibbo mikeka kati bwe mala okuwikiza mizo oba totegedde ojja kutegeera olulala kati ngenze kati awo tugenze mu kusosola ensonga nti Nambooze nakugamba nti abantu b'e Mukono bali mu kitundu region gye bayita semi urban semi urban ebeera ne tawuni nebeera n'ekyalo abantu abalivinga obulamu obumu bwa tawuni obumu bali mu chapa jembe bali mu mbeera eyitandikirwako kati kyebayita semi urban Kampala tabiriimu ye pyuwali buli woolaga weewo kaakati nga tubuuza tukkiriza nti Museveni ne gavumenti ye tefa ku bantu Museveni ne gavumenti ye bantu babi nti Museveni ne gavumenti ye tebakoledde eggwanga lino ffe ne tugamba nti omukyalo ye muyita akuwa ennamba ye alina ebyokulya byaba alina okumpa naye Eva ennamba terabika naye kati mbadde nkuwa tukkanyiza Museveni ne NRM ye baki babi ate banyigiriza ababaka ba opposition abagenze sina banyigiriza afe tugamba mu bubi bwa Nambooze manya bwa gavumenti eno nduga katulonde mwani Nambooze okitegedde gitawali okitegedde akuwa ennamba Nambooze kati Nambooze abantu bamala okulonda okukkiriza nti NRM tekola teteeseza bantu yeefaako yokka nti Museveni yatuuka n'obagamba njagala abantu bange abo ba yes man gwe nga tolina kyoyogera kyonna gwe tuukayo weebake katono nnyo President Museveni alina statement gye yakola ku Lutamaguzi nti abantu abasindika abantu nga Lutamaguzi abantu abasindika abantu nga Zaake babakoze bubi statement yo yali etegeeza nti kuba according to what ekiri e Nakaseke Lutamaguzi akoze President Museveni kola nti naye ani kati yekye yali agamba yo nga gavumenti erina programs zaayo kati Lutamaguzi yagisaba accountability no gyendi mu kusaba Nambooze amuteeka kababi mugamba parish development model abantu mugabira b'NRM bokka for example oba abalina okufuna sente sebazikola ki sebazifuna ekirala mugamba muzze mu kitundu naye ffe tetubakola ki tetubalaba era kino ki project kiriwo kubba bubbi sente za miwa musolo Lutamaguzi abalabisa kyakola kyekituufu asaba accountability yensonga ki omukulu tamwagala Museveni amanyiza tamwagala nga bwolaba nange abatanjagala ate nga gwe omukulu yakuwa omulimu gwakola ki kati nze Lutamaguzi kyasaba Museveni naawe kyosaba kyensaba ababaka nti twakutuma tukolera ABCD nga tokikola Lutamaguzi gundi President Museveni mugezi abakozi tabaagalayo si butaagala abakozi abaagala gani tayagala
bamulabisa bawakanya programs ze zaayina nga tezikola ati ye aba amanyi zikola nga ye kati lwaki abutayagala alabisa kati kyogaba Nambooza njagala wetuli awo nti Nambooza njagala Mwanga Kivumbi anjagala Seggo nanjagala kati byenjogera ekituufu biba bituufu naye bira bisono gwenjogerako nti emyaka 5 gye watusaba okoze eki gwe tugambe nti mu 5 nsobodde obakolera A B C D E F nti ye ne tuyinza okugamba tebisobose oddayo okukolayo ki vaayo gw'ogamba waliwo nandaba gwe nulini otegeera adaba byogera omubaka omusuubira kukola ki kati nze njagala mubuuza bwe wali olonda omubaka wo wamutuma ki omuteeseza kale tugende n'ebyo wamutuma ansongere ku byamukoledde byateesezza oŋŋambe tewalaba Nambooze ng'ateesa A B C D E nti Seggona tewalaba nyingimu 5 bano no bazanyira ku gundi ya muze 5 gazze tutwawukana emitwalo 5 mpaka 15 gwe nga kibaddemu n'osigaza 35 kikyembadde oba basaze ensala nga zizze buzze nenze mbadde gamba bw'oba by'olina okukola tobikoledde mulonzi eno time gye ndimu ntuufu nnyo okukuwa praising nkubuuze wagamba tukuwa obululu bali tetubawa osuubi lyaffe era baatuga wolaba umbrella tiikinga era ne tutiikinga nze mbuuza kati twafunamu ki mu umbrella gavumenti eno eremesa enteekateeka zaffe osaba kino tekuwola kati tukole ki anti tukkiriza gavumenti eno eremesa enteekateeka zaffe ate gweoyagala kati ogenda oddayo kukola ki already bakulemesa anti gwoga gavumenti yakulemesa bali be balina budget tebafa ku bantu babi nnyo ate president si afuga si ye waffe okay kati bikulemye emyaka emeka 5 18 bwe tukubuuza byokoze ng'ogamba Museveni yali mu bukulembeze mubi ate gw'ogamba oddayo ku ddiiru ki ekyobuuza kyekibuuzo toteeseza okay kati nga tukusaba bino ebitali mu mateeka ŋŋamba bye kyeyateesa kyojjukira kimu olumbi musango bambi omugongo nze njagala olya ŋŋambe kuba Nambooza abuzaabuza abantu ayogera nnyo ku radio ne mu korido abeera nnyo wano naye nze njagala olya ŋŋambe nga togenze ku Google oŋŋambe tomujjukira mpaayo 5 tajjukira bwe yagamba mu parliament kuba alina emyaka 15 gye mbambala egiri solid negiri giteeka nkambale 15 nti emyaka 15 egya Nambooze gwe mbalirayo ebintu 10 byakoze mu parliament ebintu 10 either constituency ye constituency ampeyo 3 byokka tomusaba mu myaka 10 egi nga byamaanyi si kugaba bukoko bagaba enkoko tazigaba naye nkugereza bugereza nti waliwo omuntu agawali ekibiina ky'abakyala awo nga yazigabako naye njagala oŋŋambe kankuwenga omukyala Ameri yakyambadde natuuke emawokota wa kyambadde era olesebwa enaali muteri wa Nuupu akoze muŋŋambe omusajja yali akozeeko yali weefuddiseyo Kasozi Ibrahim n'agenda ku muzikiti gw'ekibuli n'ababuuza obwetaavu bw'abasiraamu buli ki n'agenda ku mizikiti egyo egy'ekibuli n'ababuuza obwetaavu bw'emizikiti buno buli ki tetulina genereeta tutuuka okukima eswala okwaziina okuyita abasiraamu bajje nga amasanyalaze tekuli tusala ku ssaawa 11 mu nzikiza tusala ku ssaawa 2 tulinayo tuba mu kisiiba awo n'abagamba ekirala emisaala nabikolera abasiraamu n'asala eddiiro ne tugaba omusajja musiraamu ne wayita omwaka n'agamba kati ngenze kuba katuliki muli wa mulina buzibu ki bino benjogera abantu bamakinde east babimanyi
oyo omusajja mukamwe bamuzaala ayina eŋŋanda emitiyana yagendako emitiyana mu kyaki n'asangayo omubaka waayo nga bazimba kyaki. Mutiyana yali mubaka kyoyo zaake kisanda kiri yagendako emitiyana n'asanga omubaka omu mu kusonda kyaki bagizimba mbaka n'agaba obusawo 10. yalinga gundi aseggona yagaba obusawo 10. seggona naye yagaba kakadde nga kabbanja nze ne mukyala wange akakadde weekali naye mutuweemu obudde. Okitegedde Ibrahim Kasozi yagenda emitiyana mu kyaki n'agaba ensawo za sementi 10 nga si gyakiikirira. Ibrahimu ye muntu akugamba nti ayagaliza Uganda enkyukakyuka ayagaliza ekifaananyi ekya Uganda ekipya. Wawulidde Siraje bwe yakugambye nsiba mbyogera nti abasajja baseggona abo ba Elias Lukwago Bobi Wine ng'ajja mu kalulu baagenda ku Protea hotel najja n'atuula n'asanga opposition we batudde n'abagaba bannaye njagala genda wali kanti nti gye baamugye ne batunula eri ne baseka n'abaddamu nti bannange nsaba mumpagire munnyambeko njagala kwesimbawo agali awamu ge galuma ennyama njagala kwesimbawo eno ekyaddondo gye bajje kantinti n'agamba abasajja bano balooza buli wamu waakuyimbira bano balooza buli muntu agenda kuyimba bali ku principal waffe tebamanyi nti alifuuko w'amaanyi. Kasozi Ibrahim oyo gwolaba gwe basenda ebbali n'agamba Bobi Wine kola budget gye weetaaga ngenda gifandinga 50%. akola mirimu ky'omukulu nkubuulira yamugamba ngenda gifandinga ebitundu 5 ku 10 kubanza ondaze nti oyina obwagazi n'obusobozi nga bali bamugobye jangu era nze nkubuulira bino eyo olukiiko saaluliimu naye nali ngendako ne Kasozi emitiyana eyo ku faamu ye lwali lwa 6 ne bamukubira ebipande nga bibulamu ne tuyimirira ku mafuta gali abagayita petro nga ku bitaala bya Fairway ku golf course awo oli najja n'amuwa ssente zigenda okujja ebipande birala ebya Bobi Wine ne tuvuga yali mu kabenzi ako wansi ne tugenda emitiyana yakikola mu nnomo n'alekawo miliyoni 10 bagenda bajja ebipande bibala ebyani ebyakyagula kaakati ebyo yabikola emitiyana n'abikolera Kyagulanyi ku lw'enkyukakyuka n'abikolera abasiraamu ba Christians n'ab'ebyemizannyo that was Ibrahim Kasozi gwegende babuuze yabakolera tu yabakolera Makindye East mpozi ani amujjayo FDC Nyeko Derrick amujjayo atya bamumuteekako naye nabo nga bagamba bamutaddeko bamuwadde opponent omunafu abanuupu kati time etuuka eno eya wiiki 2 buli woolaba Ambulera kola tiikinga teyadda gwe muyago teyadda ne tufuna ababaka bwe batyo nyokuba ngamba akuze era batunyumirizaani Alan Sewanya n'oyo yagenda mu parliament ng'alina amawaggali mangi nnyo speaker n'amuboola tojjukira emboozi eyo speaker bw'aboola Alan Sewanyana wa speaker bw'atakuwa mukisa toyogera era Kasozi oyo n'akulemberamu Sewanyana n'amutwale wa Rebecca Kadaga n'amugamba omwana ono yalinnya ku mmeeza ne yeekyanga ekituufu kiri nti ayinza okuba yasukkawo naye sonyiwa tosonyiwa naye mugyeemuke egundi olukongoolo tomuteekako that was Kasozi Ibrahim ayinamu ak'obuntu akkiriza nti maakyasi tetunnatuuka mu nsinda zaanyi ne tulina bye tusobola okukolerako omuntu waffe Segirinya Muhammadi yakolako live abaka bagamba yali yeepanka bwepansi ati nabo beepanke ffe twagala nnyo okwepanka bwe kutyo beepanke era principal yakyogerako beepanke era yagamba nti principal yagamba bw'ati Kyagulanyi nti ababaka nga bannamboozi abo baseggona bamugamba omuvubuka omulala bw'aleese amalala agenda tuvumisa abantu abalonzi biki bwe byakola mbu yeezimbisa obulwaliro
Seggona ne Nambooze bamuli bubi. Ababaka bangi abo nono Mpuuga yali mukodo oyo gwolaba. Nera akyali mukodo. Akati bamuleka akazi kakola. Nkugambye abakola naye mukodo. Nkugambye. Wuliriza kino. Oli omusajja mukodo. Mpuuga omulaba? Tewawulira mama wa Segirinya. Zaali zize. Tewawulira mama wa Segirinya. Mpuuga tezaali sigamba nti Mugabi. Baatumanga mutume. Wuliriza. Era baatugamba Anita Amonge yamuwanga ssente agendewo wali. Ali bajja na kuleeta accountability. Ensonga eri bweti. Bwe kibanga yazijjangayo n'azimutwalira. Nze saagala oŋŋambe nti Nambooze bwe yandigiddeeyo abantu ekisawo. N'akitwalira ab'emukono ate tumugambe lwaki tezaali zize. Era ne bitusaba Nambooze emukono tetumusaba kutunda nju yatuwe. Tumugamba akozese amakuba agamuli mu maaso ye nga Ssekanyolya yawaffe omuwanvu. Atuleetere emukono. Yatusinga okulaba ewala. Ayina enzigi ezimutunuddemu ziti zonna ziri mu byabugagga mikisa gisobola kuyamba muntu w'emukono. Okimanyi bano abantu aboogezi babadde basiba abantu akatambaala adda ku leediyo n'amasuka anti bo baakwata kimu kiti. Museveni oyo mubi. Kati ye akutemeratemeranga bituufu Museveni mubi. N'amalayo kimu Kyagulanyi abatumidde. Nebbaasa yino. Ebbaasa bwe si buli wamu ng'ani agikugabira. Andi babadde bagize omuze nti omukulu abatumidde ne bakwata ebbaasa ne bateekamu omutwalo. Kati abantu babaguddemu. Akola bukozi bw'ati. Abalabaze lukiiko oba kintu kyonna kufiirwa mbaga biki. Teekamu sukaali keeka awaka Kyagulanyi. Bannange DJ Pro. Mubalabise. Twagala mubabuule. Simanya biki. Nagamba kyekyo. Our money. Our lady. Endulu nekuba mu bantu baffe bano bandiwadde omuliro. Neeraya. Kati wano nagira omubaka waffe alina obudde butono. Bannange obudde butono nga tumanyi tuli mu struggle. Omukulembeze waffe tukimanyi bulungi nnyo ali mu ntebe si alina okukola ki okufuga. Weewaawo bannaffe nti ye n'ensonga eyo tubagamba mwongere okwewandiisa. Kyagulanyi abatumidde kakulu nnyo. Endulu evuga. Ndabye wano NRM ng'afunayo layini entuufu. General Shande. Ndabye wano NRM ng'abuzaabuza abantu wano. Njagala bagamba akalulu akadogo teteri kuddamu kulonda muntu yenna wa NRM. Mu busiru bwaffe kuba. Okitegedde? Munansonyiwa bwe bubaka bombaka. Awabubaka atuzimba olwo. Munansonyiwa bakiyita kugatta. Atugatta waya bwatugatta batugattula. Munansonyiwa mulina obuzibu wano ne tulina mutuuze munnaffe yafudde eri mu kabira. Nayo nina okubatuukako. Ate wendaga. So omugole mwagala nnyo banzikirize mukwateko mu mukono ng'anyiga emitwalo 2. Aje mukwasa. Ono tatunulayo. Amaka amalungi. Gaweta. Nga tugenda ku ndala. Kyagulanyi abatumidde. Kakulu nnyako. Era abagambye abaagala nnyo. Tuli wamu nammwe. Abantu mubaboole. N'omubuuza nti ekituufu kiri nti tufunyeemu kifa emyaka gino 5. Twakutuma tuleetera bubaka bwa Kyagulanyi nti atutumidde. Kyagulanyi tumulaba ku TikTok bw'aba atuwadde video message gyakulede ku kitebe byonna bitukola ki bitutuukako. Twagalayo ku bubaka obwo obutuzzaamu essuubi obutuzza waggulu oba ntegeerekeka. Kankweyo omubaka gwe ndowooza omubaka gwe nnyinza okugamba nti akoze Jeno Bigirwa ogamba otyo wekitiibwa mubaka ki mu Nuupu gw'ogamba nti yagezezzaako mu Paalamenti nga wa Nuupu Jeno akatebe kaakano eddakiika 2. Mwogere ensonga zammwe. Jeno akatebe kaakano eddakiika 2. Eddakiika 5 zokka. Si mu bubi.
omubaka gwe mmanyizi bamuyita Manjeri Kyebakutika. Dakiika 5 Ate zokka lwaki onteeka ku kamera naye bannaye nze njagala nti ndi mu kukuba ttooki ndi mu kugamba abantu batulaba ti kano kadde ka accountability omubaka gwe twatuma yenna kadde kakola ki tulaga emyaka 5 gino ku lipooti yo kuliko ki naye ababaka batugamba President Museveni abatumidde nnyo Kyagulanyi abagambye omuligwa walikola ki waligwa oba otandikira ssebo jeno bigirwa nsanyusa okukula naye muzajja gwe ekisooka nziruka mangu ne bwe tuwedda kika 5 ekyokubiri omubaka nze gwe ndaba mu Nuupu atuukiriza obuvunaanyizibwa bw'omubaka ate nga first timer ye Manjeri Kyebakutika. Manjeri Kyebakutika waawa mubaka wa parliament owa Jinja City. Jinja City wa Nuupu wa Nuupu abasigadde akoze eki abantu atambudde nabo aba-updatinze bigenda mu maaso e Kampala agezezzaako abalwanyiridde ku nnyanja be baagoba kubanga Lake Victoria okimanyi esibuka wali wewaka atesiteseyo akulaakulanyiza ebitone by'abaana bafu wali omupiira weeguli abasoga bakuba endiba taaki enyookera ddala ekyakikoze okiwulidde n'okukola ki wano ku level ya legislation awaawo alwanye nawo naye space yawe eri limited naye afunyeyo kokumukisa n'ayogerayo agenza alwana talinga ate bano abalala agenza alwana so nze ndabanga ground emufiiringa ate naye agifiiringa kuba tosobola kumala myaka 5 mu parliament ng'obadde empty ground nesigala ng'ekola ki ng'ekufiiringa weba esigadde ekufiiringa kitegeeza nti olina kyokoze eki kyokozeewo ebisigadde bya Kampala kwejaakajaaka. Ababaka abali mu Kampala oboogerako kyaba Nuupu ababaka b'omu Kampala aba Nuupu sina gwe mpa makisi n'omu kubanga kankutemera omwomu Abubeka Kawalya Lubaga North omureetinga otya Abubeka ate wanjawulomu atya wanjawulomu osobola okumureetinga samwa but omubaka nga tunaba kubatematema omu ku omu omubaka wa parliament ow'e Kampala ayina kukola ki ntemera ekisooka ayina okukuuma vibe y'opposition ng'eri waggulu mu kibuga ng'eri waggulu ekyo kimu nga tesirika ekyokubiri ayina okuzimba resistance abantu abasobola okuyiwawo omubiri wano mu kibuga nga bali ku stand by omubaka wa wano owo mu kibuga toleeta sitole za kuziika wano todda mu nti abantu mbaziikirako tonyumiza mbu wagenze mu kyaki y'e Lubaga sijui kalinaali n'akwogerako oyo si mubaka w'e Kampala tematema okiwulidde oteekwa okuba ng'olina abalwanyi ng'etugamba nti enkya gwaka nga bagukumirawo because Kampala ye starting point ye settinga ebinaagenda mu maaso wa ebusoga Masaka Arua nti gwakoledde nti Kampala kikutte ye mubaka w'e Kampala omubaka wa Kampala si Ssenyonyi Ssenyonyi yeetaaga nakasongola mu kyalo ate lwaki Ssenyonyi omusindika anti gentleman mu kyalo gye bagaba ebitiibwa nosiba etaayi nosala akaviiri mu kyalo okalinyira ennyonyi ogende Nairobi ne bakusala akaviiri twasalanga naye enviiri wali ku Freddy's Park opposite KCC okuva lwe yagguka teyaddamu kulabika takyabawagira n'okuba essuti ya $2 n'ekitundu oba wa mugaso ng'oli wa mu kyalo omubaka bw'atyo n'oyingirawo ne balaba ku muntu ne balaba omubaka ayingidde atonya mooli owunya ekivundu kya $9 ku 1,500
omubaka ayingidde omubaka atuuse eyo emmotoka erina okuba nga Ya mubaka eyo. tetera kubaamu oyo ye kati Ssenyonyi Ssenyonyi yo mulaba e Kampala asaze Kampala kubanga Ssenyonyi abasaze bw'omutuma abalwanyi 5 awo ababe abasobola osuula ekipiira mu kkubo abave nakawawe tabayina omanyiddewa tabayina kyogamba Ssenyonyi tomulabyeko ku fronti nkugambye tabalina aba Ssenyonyi oyagala bajinga bewandiiseko ekigambo Ssenyonyi ffe tulaba ku biba bibaddewo kubanga nze siyinza kubeera mubaka wa parliament nga ndi leader of opposition neŋŋamba nti ku lunaku bwe tugenda kwekalakaasa ewange ne watatandika gwe leader of opposition tugambe twekalakaasa ne tutulaba kintu we gye nkiikirira kati nze kankubuli nze mu kalulu akawedde nakwatibwa mu kalulu naye structure zange ne ziteeka embeera mu tawuni neggalawo DPC n'agamba omulamuzi kasajja mukate mu Busoga eka muli awo wakwatibwa nakwatibwa okiwulira abuze mukama we nakati bw'ogamba mbuoze kunkwata mujinja mukamuli eka muli olina okumpanda oli akukwata naga akasajja nolemerera timba nega muwandula ekintu akasajja tewali mulimu gugenda mu maaso ekibuga kigaddewo mukwata mutya bijirwa yeyo mubaka wa opposition so sintu naye bino mbunzijidde moroka bajozeza ne bagikuba n'eddagala emipiira enyirira nnyo oze kwekalakaasa my friend so ababaka b'e Kampala bonna batusaze tebamiitinga mutindo guli gwe twagala kati gwe singa gwe obadde olonda nga si gwogamba nti oyo mutadde wanono baani bewandiwadde kaadi mu Kampala anti kati sinze saagala kudda ngamba singa saagala kudda mu kibuuzo module eyo kuba siri mu position eyo anti wabula ggwanga oli expert oli looya oli munnabyabufuzi anti bali bajja kugamba nyingiridde mu bintu byabwe tuyamba ggwanga okiwulidde tukolera abantu ffe anti nze nga nzaagaba flag kisooka mpa mu luwaanyi owalina biri byogambye olina obusobozi obuzimba resistance nga Segirinya bwe yali ne Segirinya teyagirina kubanga bamukwata constituency n'esirika walaba yasuula ekipiira mu kkubo nga bamunywedde ne Alan Bwat bonna so kati wano we tuli wano mpa ayina capacity okuzimba resistance ku ground kubanga e Kampala ground ekuwuliriramu nti omubaka mumukoze eki kuga twandironze omuntu ng'abantu ekitundu kimu alinga ye yennyini yekyagamba kyekiba kati kankubuulire wali e Kenya waliwo akasajja kagenda ne koogera ku commissioner wa poliisi Mwami Ruto gwakozesa okukola abduction okutuukiriza emirimu kakati nga kekakola tocha ya Ruto nga bwolaba ebya tocha bya wano nti drone ekulidde kakati ne bagenda ne bali omubaka oyo mubaka mulamba ne bamunywa ne bamutocharinga teyafa yafa kati bagenda okulaba nga ali mu mbeera mbi tanafa ne bamutwala mu ddwaliro bagenda omutuusayo nga kiri bubi nnyo teyawona aliko kikuba mukono kakati ne baagala okuzannya nti tekibaddeemu afudde nomo naye intelligence nejja nga bw'omanyi ti ekumi terikyawomu yakwatibwa nakola natokyayingibwa mu ddwaliro gye yafiiridde ng'embeera ekoze eki eganye sebo nakati omuliro gukyayaka abantu bagamba kuno okugenda mu maaso gwa mubaka omu naye wano General Museveni asobola okukwata ababaka 10 n'abateeka emabuusu abantu bonna ne bagira bwe bati Edi muntu agenda myezi
edi mutwe si mubaka asimubaka naye nkugamba Segirinya bamukwata Segirinya ne Alan Eh. bali munda emyaka egi emyaka 2 nga tewali ava mu kigambo wali omubaka omu agenda kugisaako gavumenti namba ate nga yakalulu si yabuyeekera omubaka omu ii naye ate ono yafa ate Segirinya teyafa